Bw'abalusawo obulwadde bwakolera mu nkambi y'abanoonyiboobubudamu mu disitulikiti y'Eyumbe nga bino bakakasiddwa. Ssaabawandiisi w'ekitongole kya Red Cross Robert Kwesiga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe Rubaga. There was an outbreak of cholera in one of the settlements in Adjumani, and I think there was one case traced in Yumbe. Agamba nti abanoonyiboobubudamu bangi ddala nga basinga bavudde mu ggwanga lya South Sudan olw'olutalo oluliyo. Ayongerako nti kolera ono avudde ne ku bukyafu obuli mu nkambi eyo newankubadde nga Red Cross babadde bafubye okuwa ebikozesebwa. Red Cross is already there with other actors like MSF, like UNICEF, working together to minimize the impact. Basabye gavumenti okusitukiramu okulaba ng'edduukirira abantu bano obulwadde buno bulimu okwongera okusaasaana. Such that as these refugees come in, the facilities are in place to avoid this outbreak. Mu ngeri emu ab'ekibiina kya Lutheran World Relief badduukiridde abanoonyiboobubudamu n'ebintu ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 800. Muno mulimu engoye, ebikozesebwa mu kusoma n'ebirala nga Kenneth Barije bw'annyonnyola. Ate tulina essuubi nti bye tuwaddeyo leero bye tukwasisa Red Cross bijja kuyamba bano abantu nga bwe babateeka mu nkambi, babateeka mu camps ne babeerawo n'obulamu. Mu ngeri emu ekitongole ekidduukirira abanoonyiboobubudamu ekya United Nations High Commission for Refugees basiimye gavumenti ya Uganda olw'okufaayo eri abanoonyiboobubudamu n'okubawa eddembe nga bakkirizibwa okwetaaya nga bannansi abalala. Uganda embraces refugees in their time of need, embraces their brothers and sisters, and I think that's something Uganda can be very proud of, and as UNHCR we're very grateful for Uganda's support. Byogeddwa Charlie Yakzili akulira ekitongole kino mu Uganda ku mukolo abanoonyiboobubudamu bavuganyiriza mu mpaka z'ebitone eziyindidde ku National Theatre mu Kampala. Scholastica Nyasiyama nga yakulira Interaid asabye bannayuganda obutajja ssente nnyingi kubagwira naddala singa babaliko ebintu bye babagulako. Bwe tuba tulaba nti olulimi tebalutegeera ne tubaseera ayinza okujja mu katale ennyaanya ezandibadde ez'olukumi ye n'azisasula 2,000 ng'abantu balowooza nti ye yajja kukola bizinesi alina ssente. Abanoonyiboobubudamu nabo boogedde okusomoozebwa kubasanga ng'omukolo gwetebyeko n'omuyimbi Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine. David Sekayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.